simanyi kati abagenda okuba munda bagenda laba kye bayita omuggo gwa sinema nga tumaliriza okunyalira muvi eno nakuwabeere omuntu wabanga essaawa zisinza bagamba nti binawongerekijja ataddira byokutya bonita agumiikirize nja kuba mbagamba mamange omulungi atuuse Hajjat Chiwewes Aisha Mami tukwaniriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mami afune ebifaananyi ne Rainpi yes mami mumuwewe wenyige mukatono bwoti mami ayimirireko awo ebifaananyi banaye mumuweemu uko bambi naye kasipesa afune wakubira owa heavens afuneko ku bifaananyi abaloopye nga tannakubako maama waffe omulungi atuzaalira Rainpi ebyokunywa munywe namulondo nakureba akyali mu photo moment obyabo amatiriza tugenda kuba nga tumweyongera naye nga njagala okuddikiza nti essaawa zino tuli ku momenti ya wekapet muviiri yalinga egenda kuba nga etandika any time from now so naye gwandaba kusanika tv yes njagala okutegeeza nti mukyala gende bakuziirafu balaba twogere ku fashion nze okuwano nzabadde akyabaleebeesezza nga neyongeddemu miliyoni 10 oli mu sente sokomala okumpaana omanyi oyo luse n'okweruka leero kalaiti kageze lekakuba mwe batengamba yowange gwe mmanyi oba oyeruse oyerukudde ku rekapeti ya Rainpi owai ondeetinga mumeka kudetinga kuretinga nayenze tuvadde mu kyotala rating obulungi engeri essuuti yakajja saagala okkirire wansi wa miliyoni 10 omusanvu omaze emitwalo tokubye nnyo nanti kyekyo kyentegeeza nti engato yogira bulijjo oyambala zeebiri kati otuse ku musanvu oba okikubise gwoli mumeka wano sokombuli akasawo ko nga kali bulala ko kenyininyini kasawo kamwana muwala Duff accessories jewelry ena omwana muwala Duff obugoye bunene batumiza material kuva mu America omwana muwala Shamtaira n'alutunga aluwadde obudde Shamtaira kwebaza webale nnyo okumpa obudde yagamba Rainpi njagala kukolera olugoye otuke ku red carpet nga kyekyo akaviiri omwana Shoni n'akakwatamu Shoni Mbajja ka makeup omwana Imani makeup n'akakwatamu kale kwegamba wulya nga buli kyenjogera brand kitegeera buli kyenjogera brand so n'olwensonga eyo nze alhamdulillah ndaba akashono kalabye ndaba olugoye red kagoye keeko katunulire bantu bakabalage bulungi materials ezalagirwa kuva mu America abantu mbaddeyo nga gyendi bannayenga byayingira ku red carpet anyumye ng'olabirira materials ezo sizeeri nga material babana bazijjezibwa oba mu America oba Sweden owaye yange nagijje mu America naawe wamaze n'otuuka mu America omukulu bindeeba mufi agenda kirabira ku Zoom oba omwami wange eno yabadde wakubeerawo wano naye ennyonyi yabadde alina okulinnya ekiro ennyonyi n'emuleka kati engeri ennyonyi gye yamulese nemugamba tofaayo mukwano saagala ate onottuuka otya naye tugenda making sure nti movie yagirabira nga bwogambye technology yajja tugenda funa engeri yatugenda muteeka ku Zoom bakasibo balaba bakabalinga mataala bangambye ntono yali mwami bindeeba mu naye mwami bindeeba takuba omwami wange tekugerageranya ku seeki seeki mulala nnyo naye nga omwami ono aba nayingira munda bagenda kulaba ekyaddala kyeyakola kitegeera obulamu obunene bwaliko nga yakutuulidde gwonozoyinza okudda engulu naye imagine nze akazike nga bwenyinkana obuto yantuulira nenziyira nemugamba seeki onzita seeki badde njagala kaisaine ku nsonga eno gyetwayogeddeko wadde twajogeddeko omuntu asobola kuakisesinga atya mukyabikanga abantu mubi abagyagadde anti nga bwe nagambye nti essaawa zineno omuntu yekayika agenda okufuna information agenda kuba ayingidde
yagenda okumanya muvi eno oba togirabye wano genda gisanga kati abasigadde waka nga balaba emitwalo gyabwe 3 gibaluma emitwalo 5 gibaluma ndowooza bano omuzi wena muganda weyazze n'akuwa information naye at the moment sirowooza nti muvi eno nawe ngenda ogiteeka kubanga yange nabayita bonna bajje tugabane nayo ne batajja abazze kati kanjigabane n'ababazze nansonyiwa naye mbutuufu nange binsobedde soko mpeka ku 6 ina mukato songo okyuke mukato cameraman soko otulageko emitala gibeera nga tulodakuddemu 360 yes